nze olaba Rozet luli eri wansigalamu mwana nagenda nesoma comments simbu kati gwo muri mu mutima wegamba mbu wansinga naye nabo benyini abaku kati wamera akasajja ya asika sajja ku kyogerwa abantu abatanyi no bena tamanyi katonda kati bonna bagoberera ekyo kata Rozet abo bakolo nga benyini bayina entegera yemu nga gwe kati kyo bayina entegera yemu nga sitegeera mena mutegera neno munayo ja kungenda togenda kumanyira ate naye togenda kunzija ekimu kiri nti just maybe wameze kasajja naye nga ekyo kinagambye abantu kyekituufu omanye enjiri bw'eba eganye okuyingira mu bulungi ana ekimu kyemuli naye ekizibu kyemulina okiraba mu bubi lwaki bakimususuka mu bubi buli muntu alina choice buli muntu lwaki katonda wakitani waali katonda yasigalawo ne sitani n'abeerawo choice nedda kankubulire katonda ensonga lwaki waali katonda talina manyi basobola kusanyawo sitaani anti kati okulaba abantu ngaffe yensonga lwaki nti namulekawo buli muntu akola choice atekitegeeza nti singa gwe wali katonda wali badde bamutadda nolagamba nti tubona basiko bakola ki so naye kati lwaki obeera ogamba bw'okyakiganye mu bulungi mumugenda kumukaka babere nga bakigenda mu mpaka lwaki Rozet nkubuulire kati okusinziira ku namba gye nalabe yakugoberera singa olokoka enamba nyingi abantu bategeera bo lwaki bakikiririza mu dakituufu omuntu asobola mu ddiini balina kugendera ku saidi kati mama okusobola okisazeewo nti oli mwono yoli katonda siri katonda naye ebintu kubanga osapogenderaetona byosobola kuŋŋamba batolabye nedda amukwale nakugamba eddiini gubeera mutima tosobola kuzijja ku mulamwa just maybe ezo nakasajjako nti bakugambye Rozet bamuwagidde bagambye ozemeibi nakasajjako olaba olw'okuba nga wayogedde mbwe emyenge omuntu asigala anyuma ekasa omutima gubeera bulungi biki nkubuulire eddiini mukugambye eddiini mutima mbu simanya abantu beera baganye simanya mbu n'okukkiriza ku mpaka ate simanya ngu bafoosinga lwaki kanatirako ekirungi n'ekibi omuntu olina okuba ne choice so mbeera ngambye muno kasigala mwona eddiini is not a force kati kankubuulire gwe Rozet olaba olunaku oba nga tuzeeyo mu Bible bwe yali atonda Adamu ne Eva abagamba kino temukiryangako naye yakirekawo olwansonga amanyi nti mulimu abantu ab'entegeera ng'ezizo mulimu otegeeza ki jimba sitegeera eno muna togenda kumanyira togenda kumanyira ogenda kunkola ki kumpisamu amasirambo tegeera nga ekitegeeza neno muna tonjasamira ekigambo kyogedde ekyo kibeera kibi omanyi lwaki oyogera mbu eno mubakatuliki ngenda ekigambo kyogedde kibeera kibi mukwano ze ogenda kino gubeera mutima ate bwontwala mu ngeri eyo ndi mubinyulira siddamu kulaba ku Nyondo Media togenda kudda mukulaba ku Nyondo nkugambye sigenda kudda over my dead body ogenda kunda bakeera ngenda kola program yange damu essuubi nze kyonookola nze Nyondo Rozet olina kyogenda okola abaana bakyakanuza tontegera bulungi tugenda kuddamu kugikolako kino tukisibe tulabe oba sigenda kuddamu kuteekayo vidiyo tukirimu n'okusoogera ng'anima kikyogezaako okuyisaawo mama kikyogezaako okuyisaawo tolina buyinza kungoba ku Nyondo tolina buyinza kuŋŋaana kukola kyeŋŋambye nsigala ku pointi nti ojja kulokoka wajja kutola byonna wamasamutemuza batamu mwereeta olina ensonga zammwe ku mulundi guno Rozet kale mukwano take my word tolina kyogenda kuŋŋaana okuyisako wadde olutegeera bulungi togenda kuddamu kuyisaako wadde program nemutima addamu sibi kuddiruki katikatulmukwanotegera bulungi gye bapita Nyondo Rozet Nyondo Media Nyondo lwakikuluma nange kennyini olabika ombulamu mukwano ombulamu bubuzi naye tugenda kulaba ani yaani maama ngenda kuddamu teekeko program ngenda kuddamu njibeereko ndabe kyonookola egwe tekawaaga ntekewaaga oyimuse kulwana kiki Zamani sibo kisobola kinyiza kugamba tekawaaga ntekewaaga mwana wa mama ekyo kyekyandokola kati ndo wadde akafaananyi tugenda kwakuyalinga gwe nasembayo kuba akyali mulago kati ekyo kyekyandokola ne ngamba mukama nzija mu kulwana tewepika kale nkubuulire nyamba my final word not even a prick on it okay my final word also ogenda kundaba nga njitadde ate nga njikola kikulume Katonda gwensinza asobola okukola ebisingaawo
mwana wa maama teweepika. Habula nno abantu nno nabo beekaza mbu tugambe tutya lwetutamugambe kola okubanga mbu nyondo kyeki nja kusigalako. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.